Dosa chechi muganda wange. Yo mwene ndi stade muganda wange cyari fit. Mufachi ne Fefe. Mbozi najiko wanayema. Chari wange ne paka na katandi bibyo nabyo tanaba kumpa ya de 10 mbozi weri. Alenga mukana akade tweta agasi. Akwaza Fefe. Zalo yimba mama nayo musajja mukambwe. Bade muloko dawo nengambo bamukange mapeko ku sente. Bado kange mu bukanzi. Sikukanga kuba mubanja. Naye tetavanga yadde kwogera kintu kyonna oba yogere mu story ki. Endaganira ganti no gwe yamwandikira oluyimbo olweri. Bina bintu si byandagaano wabula byansi kusalawo n'abantu n'emikwano kuba mumanyi byayimba. Oshegira. Okimanyi tayimba hip hop. Ali sina hip hop ayimba rap. Kati nze byayimba onkuba si hip hop ate si rap. Kuyimba. Shiba yemu kubayimbi abakyala abasinga oyimba e Uganda wamu ne bamuwandikira. Okumuwandikira Fefe Bussi naye bwe bamuwandikira yes it is okay and fine. Shiba nti abamuwandikira abasasula siwulirangayo muntu avaayo ne baba tebabasasula baba n'endagaano zaabwe ze bakola. Kyenjagala okumanya lwaki omu oluyimba nga tannakusasula. Ffe twakola ntegeragana yaffe yali yakumuwa luyimba mpe ssente. Okitegera nga simugambe muwendo nga muwaddenga mukwano gwange. Wadembo kuwe 1200 wadembo 1200 nga bw'okimanyi oluyimba is an expensive thing. Nga nawe okimanyi agenda wamala rafiki nagula olimba milioni 3 zema nsubiranga kyali wanga muwadde olimba bagenda kumpa milioni meka oba nga bili obemu. Kibasegeza musaliddeko nga kyali wange kyemba ndowooza ne maama abasajja bakalwa bukalubi olimba ne baluyimba buyimbi bampa kiwedde bajja badina luyimba luwedde. Wakawandikia Fefe Bussi nyimba mmeka. Sofa tubeereko olwo kuba ebirala saagala byogera bingi no byemukoledde naye saagala ate kubeera ku bingi kuba abalala bajja kubeera confused mbere ku luyimba. Kati ngandipira ki? Ngandipira ku luyimba lw'okuyimba olwalaapa. Kuba laapa kuba hip hop nandibadde nesiba ku Wizi une nesiba ku Yesino. Newe mba nesiba ku Nkuba. Akayimba kwati kola boti ogenda nga n'omugamba naye gamba ding 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 introduction y'Nkuba. Yes. Okitegedde kati ekyo ekintu kyo kakikulaga my signature. Tasobola kikola ne wobo factory teri mulala asobola kikola. Mulimba ni yakiyimba. Yes so. Mulimba gwe yayimba ekintu gwe kati baya tasobola kikola. Ogambye kigamba ding 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 nzengancho kola ding 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 ogambe mbulu bendi okay kati noli ya buli bendenda ngabo buli bindindi kati nze nyimba sabulu bendende robo kiwuliranga kyanjawulo actually originality yeyogerera nenze mu bulungi bwe tuli mwana mukana akadde banaye ampeyo ku sente mwana ngenda nensirikana yatulimba lwange wenzijukira mu bikyali ku YouTube ye mwana lugenda kumpi 50k Nizo no kwanga lwaisa ezo sente already yazijja nayo. Okay but Fefe Bussi tumanyi ngo muyimbi abantu gaba following anti newe tutandi badde luyimbo yanditsodo okuyimba oluyimbo lawo nanayita. Kituufu naye ate obudde we nalumoweramu yali talina luyimba kuba okuva ku olimba lwa love yo. Obadde taddanga mufuna luyimba lulingo. Love kusoma katabo lwali lwayesewo mani lafika okuva ku olwo yali taddanga mufuna kayimba kalungi. Yaddamu ofuna oluyimba ng'onkuba ate twali mu local down blood ng'okuyisaawo akayimba. Akayimba nga kaba kalungi. Olimba lwange lwayitambuza loka ate teri muntu yavuddeyo okugamba mbu nnimba naye mwenyini tavanga ye lwaki tavayo nagamba mwesibako wesi ate abakuwa hype ate hype ajimpa kala aveyo ayimbe oshegera agamba abantu olimba gye lwava oshegedde nze kyenjagala kyekyuka abulira abantu nti bannaye olimba lwava wano ne wano nze nina obujulizi kuba sigwe gusoose memorandum of understanding yali to inzo kesa nga kwali convention kuba rema bamuwandiike encha ne guna naito ulianga kunga mention twagitukako kuba twalina mu office ne Frank Jalive kujja live kata ndozo ulira kati sinza kuteekamu abasajja mu mbozi ez'ekisiru okitegera Frank ne mugamba mwana Frank bateeka olimba lwanga lisko tebampadde sente nungi yadde tetusubira nyingi niba nteke mu mention abantu baba mfuke right w'abantu abalala mfune emirimu nainda vije nainda bajo aliokola no gamba ntino bakutwala ku governor nga ba premier banange nkunyumiza nga bo bandaga nti ekintu kiri stake kati bali bamanyi nti mwete muri mikwano jange bali bamanyi nti wali muntu gwensolo gamba ne banwanirako oshegera kani banimba kulimba kuli kumbe bamanyi banata olimba nze nja sina ki bogerero mama kumbe muri bakyali bangere pesa abantu bali tambuza nze Fefe wabagamba nti olimba sirwange
Owulira bulungi? Olumba no malu nakudukola babiri oba ali olumuwandikidde. Twakola kolabo yaffe twagikola dda n'okumuwa luno luyimba tulina oluyimba nze ne Fefe. Twalukola dda olutali onkuba. Luyimba ki? Baluyita disiya. Osegera oluyimba lwakabi nnyo naye kasita baluwulira nga lulungi okumpa video ne lufuuka lutalo. Achalo okumuwa oluyimba lw'onkuba nga njagala feeling sorry nti dosampadde oluyimba osegera twakola kolabo nze kamuwe video y'oluyimba. Buladi oluyimba lugenda myaka egi. Lulungi okufa obufi naye mwennyini ayinza n'okuba nga talulina ojja omubuuze oshegera baayagala olugula olimba n'endubamma ne bagala okola video naye sikyogera mbu kiwabula mwani embeera gye tulimu mwani ya local down andowooze kampe ku ssente ko olimba lukola ssente ku YouTube oshegera ne platforms endala luli ku iTunes ate oluyimba luyimba lwalina sofa okuva ku laavu yo Fefe Bussi ayimba bulungi. Ayimba bulungi okufa sinagamba tayimba bulungi wabula olimba lwange lulungi. Olimba lwange lulungi yali taswala lufuna mwaka akadde we yali. Fefe bwana batakwadde sente kyekiddako. Ajeyo olimba ku YouTube. Ko bulendo kyoyagala kyokka ku YouTube. Bulendo lakate nga tampa majja. Kandi nange nalukola olimba nange kwere ku chano yange lutambulira luli mukumpa ku buyambi. Mu ngeri yonna. Oshegera n'abalula basofa kandi ndoza lugenda mu 4K. Ati yansoka doluteekayo. Aterwa Fefe ojja kuwuliriza then ombulira originality gw'owulira wani ni gwe Fefe nawe okimanyira patayimba okugamba wo awayogerayo ebigambo khanana kati kyanjawulo nnyo buladi wange tosobola kungamba mbu onkuba ng'ennanga lwe neesibako okusinga onsekula gwe yayimba ne Shiba ebyo sagala binonoza sagala manya wabula nkulaga ine nyimbe nyingi zensobola okwesibako ezisinga onkuba kuba nkimanyi muyimbi ate kyali wange siramu wakanako naye tebaagala kunteekayo kati ne mukana akadde Fefe mwana nga tondowoozaako nga kayimba kange kakyali ku channels nga n'abantu bayimba oshegera nkayimba kali mayumba g'abantu ate sikukwata ekyabiri ogambe kyali wange kamujjukireyo oba mpayo ekyasatu oba mpayo ekyataano nze kyenjagala just kyali wange kumpa ku ssente yes man oba oluyimba lujeyo ku YouTube manye sirifuna oluyimba lwange ndusigaze mbere nga neeyagala nga olendula bakoti wali mulagwe tulugabana naye ne kata abantu balowooza mutudinda mu bichani balowooza mbalimba okay kale wana batalukwadde ndoza tugenda ku masasi tewali masasi ge tugenda okola nina ennyimba empya nyingi natadde olimba baluyita seguya yakwata omwana n'amulya yamojja mu kisule n'alya n'amojjako busumbuusa n'abulya tontontonto ye seguya yakwata kirema n'akiwasa yakibba kusalama ku musuuza bwe yafuna wekiwala talema yataama musuuza gamba ngenzi baayiyo tulina ennyimba nyingi naawe gwe Fefe kino ekintu kibeeremu ffenna mwana tunyumirwe ndowoozaako buladi oba olimba olugye ku YouTube lusigale nga lwange kuba lwange n'ennyimba zange zitambule mugende ku channel yange bagita dosa Uganda nteekayo oluyimba buli wiiki nteekayo obuyimba obukadde n'obupya bujja kumbulira oba olimba ndwesibirako bwereere akyali kibeere ky'abana Uganda bagende bawuliriza onkuba wange alina ne video eyagikola mu itaka vumano twagikola mu bugubi bwaffe bonna biki basajja olima ne balwesibako security yakola audio obujulizi mbulina kuba ne lunaku letwa yes man lunaku letwa lukola luwo lusobola okulaga ku project nti olimba lwa recording ba luno lunaku ne date ne sawa kati ne Fefe agende wa ati je yalukolera balabe esaawa no lunaku ku project okay yes man